Kaggwa Ramadhan nga bakugambye oyogere ebigambo bye tugenda okumusubwako obudde tebuyinza kumala. Twagala okutuusa obubaka bwaffe okubagiza abantu b'ennyumba eno. Ekiseera kino kizibu nnyo okusingira ddala abaana. Omuntu ali wano nga tufiirwanga mukadde olabanga nnaku, naye okufiira omukadde kiruma. Ate omuntu ali wano nga tofiirwanga mwana tonalaba nnaku, banayo mwana we. Twagala okusaasira abantu b'ennyumba eno nga Zubair Family, naye nga situka Zubair Family, abazanya firimu ffenna mu Uganda twagala okusaasira eggwanga. Kubanga tufiiriddwa omuntu ow'omugaso, abali dayirekita, awandiika firimu n'agizanya, n'agenda ku stage ezinekuba enduulu, firimu yesembyeyo, tetuzanye naye, abali bagiyita namujinga. Era yasembayo okuzanya mu mwezi gw'Ekkumi omwaka oguwedde. Kitalo nnyo ekya Kaggwa Ramadhan. Bangambye sikaaba nga njogerera sikaaba. Ekisooka, Kaggwa Ramadhan abadde mukulembeze. Kaggwa Ramadhan wafiiridde abantu bangi abali mukulembeze. Betulaba, betuwulira, sirina kubuusabuusa kwonna nti abalina amaanyi babawanga abantu tubalaba mu mmotoka balina ne mu abakulembeze. Kaggwa wafiiridde ng'ekiwamba abantu tekiri mu ggwanga. Kaggwa Ramadhan wafiiridde ng'ekita abantu kituuse kita abantu. Abakulembeze bino tubiyigire Kaggwa, abadde muntu abantu. Obujulizi obulaga be bantu abali wano teyaze wano nga z'emansonga ndala kuleka Kaggwa. Kaggwa wafiiridde okusiba abantu kufuuse kwa jjenjeero n'atalina musango. Oli amala emyaka 1.2 nga napaka wa Parliament tebabuzaabuzaamu abo obujulizi bukyabuze. Kaggwa wafiiridde nga abakulembeze tebakyabba binene kati babba mabaati. Abakulembeze Kaggwa Ramadhan atusuubye ne kuba bali mukulembeze, naye ng'abazanya firimu naddala abasiraamu tumanye endagaano gye twakola. Era kyova olaba batuyigiriza basheeka abo nti bw'oba ofiiriddwa toyogera bingi ng'ofiiriddwa, wabula ebigambo bitono nnyo nti inna lillahi, mazima ffe twava eri Mukama Katonda, wa inna ilaihi raji'un. Era eriye tetulina okukola ki? Abazanya firimu tukkirize Kaggwa Ramadhan matuufu. Aba yamutuwa era yamututi. Bwe bukkiriza obwo bwe tulina, na buli muntu yenna amulinako akakwate kikkirize. Naye kati kyasigaza nga Sheikh bw'atugambye kumusabira Kaggwa Ramadhan matuufu. Okuva n'olwaleero obanga tosobola kumusabira, basheekhe batugamba n'okwogera erinnya lye bireke. Wabula buli bw'omwogerako nti Kaggwa Ramadhan matuufu, gattako nti Allah amusaasire. Kaggwa Ramadhan matuufu alina erinnya ly'abadde asinga okwagala ennyo, era nga bw'olyogera nti Kaggwa Ramadhan matuufu, gattako the great musajja omuyonjo. Ekikalu kye n'ogamba Kaggwa tambula, nga buli muntu yenna amwegomba. Bassebo ne bannyabo nga maliriza. Bassebo ne bannyabo nga Zubair Family kibadde tekyebeereka mu firimu oba mu art. Tulina enjogera egamba nti ffe tetufiirwa, tetulwala. Kubanga bw'omala okutegeka show olwo toba ggwe, kubanga bali abaguze tiketi si be babeera bakama abo, olina okubazannyira. Zubair Family emaze ebbanga ddene ng'eranga show kulabonita. Olwaleero luno ku Lwomukaaga n'enkya ku Sande ne wiikendi ejja
naye amawulire gatutuuseeko jjo. Allahu akbar. Ne tusooka tukubira ku masimu bannaffe abatusooka mu bintu bino ne batugamba temugeza bwetyo si bwe tubikola olwo abalabi tugenda bagamba ki naye ng'entegetege osono yankubidde essimu naye ng'akankana ati nange kagambire nga bwe yalabika ekiddamu ogenda otegeeza abaana Zubair Family oteeka ku mukutu simanyi bwe nyiza genda kulabonita nti toyinza kuzannya nga tosanyuse tuseka bino because osanyusa bantu ne tusaba management ya theatre labonita ne tubagamba tetugenda kusobola yadde birimu n'amateeka naye era oyo akiraba akiraba kabeere mulamuzi so ne tugisasaamu tubagamba tugenda kuzannya olunaku olw'enkya inshallah nga Zubair Family tukaza okubuuliriza tugamba kiki tuyinza okukola kubanga badirectors babadde batuula ne tuteesaamukawo kyekiddaku entebe ya Kaggwa Ramadhan matono tandika nejjo ekuuseeka ntegeeraganye nga badirectors entebe eyo tugenda kusaba family etuweeyo omuntu naddala nga muyizi kuba tulina essomero lyetulinako obuvunaanyizibwa London High School liri Kabowa ero twali tubuuliriza batugambye waliwo agenda otula senior 4 omwaka guno batugamba waliwo yayingidde senior 1 tusaba family tukkirize ojja kwekubakubanga Zubair Family omwana oyo tube naye tumusomesa Allah atusobozese tubeere nti at least lwe tugendako ku ssomero kubeerako tuliddukanya Kaggwa Ramadhan tumulabako inshallah taala tujja kusaba family tukkirize omwana oyo tugenda naye abeere ng'asoma saba Katonda atuwa obusobozi tusobole okubanga tubeerera mu mwana naye akasembayo abakulembeze onokulangira bakulembeze abatusingako kutegeera ensonga tulina obuzibu Muganda agamba nti ennyonyi enkulu yeyigiriza ento okubuuka kati mu Uganda abakulembeze batuwaliriza okukyongerako nti ennyonyi enkulu teyigiriza nto okubuuka kyokka wabula n'okwonoona mu kisu abali mu bukulembeze mwagala ffe abato tubalabireko bikolwa ki obanga oli mu kifo sente z'ofuna eggwanga lyerikwerabirira mu buli mbeera okuliisa okwambaza okutambuza inshuwarensi buli kimu kuweerera abaana bo otuuka n'okubba amabaati tetulabe ki olwekyo tusaba abakulembeze b'amaliri basheekhe musabire eggwanga lino gye tulaze essibwamu ate era musabe abali mu bukulembeze bwe baba nga si be balungi era musabe Allah akukyusize kuba yakyusa tusemberayo ddala omukulembeze gwe mwalonda twamukubidde essimu nagambye nze kanjikubi nga bateribagaba wali kinaaba kitekuva kanjikubi nenjikuba naweereza obubaka okubagisa nagamba nti kitalo nnyo nyini ddala kubanga ye yayita mu kuyimba okutuusa obubaka eri eggwanga n'okumukkiririzaamu eka abazanyi ba firimu atukkiririzaamu nnyo kubanga tuyita mu firimu okutuusa eggwanga lino mu mbeera y'okusomesa okuyigiriza n'okulabula honorable ate nga his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine abatumire Ssaabasajja Kabaka awangala ahubwo njogedde negamba nti sikyajja kusimu abo naye tugenda kuba tusiwaayo nga tukakasa nti bannaffe wali bannaffe abataliwo bana bali mu ggwanga bakyasindika sente era batasobola kutuuka wano lwekikwatusooke tugatte era tugenda kuba tugulira mukadde waffe Haji okusobola okuwaayo olubugo lwaffe era twagala okwebaza abafirimu mwenna kubanga buli n'atazze wano buli kibiina ekiri wano kimulabita firimu tukoledde wamu nga firimu indasitule ya Uganda tusobola okulaba nti tusiika mukwano gwaffe. Assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
tweyanziza era tusiimye nnyo abamanyi kyekitegeeza okutegeka ekivvulu n'olanga n'okola buli kimu ne mwerekereza sabamu abawimu ekisinga kyembadde mugenda okufuna olwaleero kadde wange ekiddamu katusaba bakwagalana kyotera gulupu mutye tubuze kuba